Wabadde ova mpitewo ono okukuba amasasi olw'enkaayana z'omuzikiti gw'e Hoima Town Mosque. Abasiramu badde tebakkiriza bannaabwe badde batamanyi kusinziza muzikiti guno nga wavudde akaleega bikya. Bano okugaana bannaabwe kusaala kiddiridde olugambo okuyitingana nti Regional Khadi wa Bunyoro ne Toro Sheikh Muhammad Irumba yabalagidde bonna okusalira ku muzikiti guno kubanga Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje abadde asuubira okujja mu kitundu kino. Abadduukire ngu Mufti akuyija kandi ita Abasiramu ba hano tusaagamu n'okusaagamu habwa COVID. So nikyo tugambira tukwenda basalira hano niko tusobole kuondera mateeka agabwomezi batuhaire kuleka mu mita 2 tutayijuize tukaleta COVID kaja kutukwata. Abatwala omuzikiti guno bagamba nti babadde tebasobola kukkiriza abantu be batamanyi okusalira wano kubanga omuzikiti gubamala ate nga balina okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Abamu ku basiramu bye twogeddeko nabo balumiriza Regional Khadi wa Bunyoro ne Toro okubeera nga yaleetawo akavuyo kano konna. Because in the first time in the history of this mosque, in the history of Abasiramu Hoima, it is the first time we are seeing a mosque being mortgaged by these same individuals. It's the first time we are seeing an imam of the mosque being imprisoned. The first time we are seeing letters of sacking everybody. Bagamba nti babadde tebamanyi ku kyakukyala kwa Mufti ku muzikiti gwabwe ensonga kye baali tebasobola kumukkiriza kubakyalira. He mortgaged the mosque. Now he wants to bring people here who we don't know. So we are solving it because the people of Hoima, the Muslim community in Hoima, especially in Hoima Town Mosque, have no issues with anybody. Abamu ku bagaanye okusaala Juma batubuulidde nti nabo bayitiddwa buyitibwa naye nga nabadde tebanyi bigenda mu maaso. Emizikiti yoona abantu boona twalugayo bagamba ku emizikiti tugisalira hano hariho ensonga ekutuleeta itwe naani petatikwikaanu abatawuni Mosque bakutwakana batamukusaala. Omumyuka wa Mufti owokubiri Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Regional Khadi Sheikh Muhammad Irumba n'abasiraamu abalala bagenze ku ofisi ya RCC w'e Hoima nga baagala bakkirizibwe bagende ku muzikiti gw'e Hoima wabula tebakkiriziddwa. Obukurato buli awo Hoima Town Mosque bwonna butakomwe mu mateeka. Olwavudde ku ofisi ya RCC abasiraamu bano bazzeeyo ebwikya era ne badda mu lukiiko olulala olutakkiriziddwa mu bannamawulire. Ismail Kasoha yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV 1.